GTV for unity and development. من يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله بنواهيه. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. رواه ابن ماجه. Amatendo gonna majjuvu gatendiwa na Allah jalla waala kubanga ye mujjuvu wanna maddala. Nsabe bingira n'emirembe bekuwa ekitiibwa ennyo Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne ku basahaba be na buli yenna atambulira mu buufu obwo okutuusa Allah jalla waala lwalizingako ensi eno. Mbakuutira nga nange nekuutira okutya Allah jalla waala ebbanga lyonna mu mbeera zaffe zonna tube nga tutya Allah jalla waala, naye nga okutya Allah jalla waala kwekukola byayagala n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'oleka byeyagaana jalla waala. Olunaku luno olwaleero lunaku lwa Juma esoose mu mwezi guno ogwa Sha'ban, era nga saawa yonna oba Ramadani esembedde. Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Tusaba Allah atuwe emikisa mu mwezi guno gwa Sha'ban ate atutuuse ne mu Ramadani era atusobozese n'okugisiiba. Olunaku luno olwaleero ejjuma eno twalagiddwa oba twakubirizibwa baganda baffe abakulembeze baffe ova ku kitebe ekikulu eky'obusiraamu Uganda Muslim Supreme Council mu Uganda yonna okubeera nga tujjukiza, tusomesa, twogera akabi akali mu bikolwa ebya Sodoma ne Gomora ebikyase naddala ensangi zino. Nabwe kityo fahishatul liwat asbabuha wa akhtaruha wa ilajuha. Tugenda kwetololera mu nsonga nga ssatu. Esooka akabi akali mu bikolo bya Sodoma ne Gomora. Ennyinga ey'okubiri makubo ki agabisaasaanya, nsonga ki ezibisaasaanya ne bibeeranga kumpi byagala kubuna ne biva mu bazungu ne bituukana ne mu baddugavu ne biva mu makomera gye tubadde tubiwulira ennyo ne biva mu masinzizo amalala gye twali tubiwulira ennyo ne bigenda mu masomero twali tumanyi masomero gabeeru ne bituuka ne mu gabaddugavu. N'olwekyo nsonga ki? Ennyinga eyokusatu wa ilajuha,
tukoze tutya okubirwanyisa. N'olwekyo awo tugenda okutambulira mu budakiika buno bwe tuba nabwo obufundafunda. Okusoboka kwa byonna, Allah ayogedde mu tteeka eryo lyensome erisangibwa mu Surati Shuara, essuula eno ya 26 naye aya 165. Allah jalla waala nga atunyumiza Nabbi Luutu bwe yagamba abantu be, yabagamba nga ababuulirira n'abagamba nti ataatuna dhukurana min alalamin, mubadde ki mutandise kwegomba basajja bannammwe? Gwe bwolaba omusajja munno nga yakwegombesa oba mukyala munno oba bisolo, kubanga kategori eryemu abakola ebikolwa bino era tebalina njawulo n'abeegomba ebisolo, bonna n'ekibonerezo kye kimu. Omubaka gamba sallallahu alaihi wasallam, manya Nabbi Luutu akoowola abantu b'omulembe gwe, watadharuna ma khalaqa lakum min azwajikum, nemuleka abakyala gwe weegomba basajja banno. Kagamba Nabbi Luutu naye kyamusukkako, kubanga kyali tekiwulikangako kyomuntu Allah gwe yawa amagezi asobola okwegomba musajja munne, asobola okwegomba mukyala munne, nti ne bakola omukwano gw'ebikukujju. Yagamba wabula mmwe bantu, kagamba mususse, mwonoonese, mugwagwa wadde ne musinga n'ebisolo, kubanga ebisolo ekisolo kyetusinga okumanya wano ekijega ennyo mbizzi, kubanga bagamba erya n'obubi bwayo, bagamba eyinza n'okulya obwana bwayo nga yakabuzaala, naye tesobola kubikolwa, tekola bikolwa bya Sodoma na Gomora. Kwegamba abantu abakola ebikolwa bino n'ababiwagira banafu nnyo mu bwongo n'okusinga embizzi, kubanga embizzi era embizzi bwe mulaba emusekereka nti azibwadde ndi mujega, naye ezo ebyo sibikola. Tosanga mbizzi nsajja na nsajja, nkazi ku nkazi, tekisoboka. Nabbi Sulaimaani Nabbi Luutu bw'ati bw'agamba abantu bwe. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam yayogera ku mbeera n'agamba nti lam tadhhar alfahishatu fi qaumin qattu, ebikolwa bino ebyobuseegu tebisobola kusaasaana mu nsi yonna, ne babikola misana ttuku ku mikutu gy'empuliziganya, social media mubiraba. Ekyennaku eriyo ne bannaddiini ababiwagira. Juzi mwalaba omukulu w'eddiini emu wano mu nsi yonna, naye nga ayogera ananaagira ku nsonga y'ebisiyaga. Banamanyi abantu bano nabo era nabo beetagisa okusembeza, naye nga akulira ddiini namba mu nsi yonna. Mulaba bannabyabufuzi bananaagira, bwe bamubuuza owayo ebisiyaga obyogerako kati munindemu. Lwaki? Kubanga ababitambuza balina ssente. Omunabyabufuzi abala bululu, abala sapoti, tujja kuyamba, tujja kuwa ssente, tujja kukola bwe tuti, bonakiza ebisiyaga, bwe boogerako obubi bajja kutuwako obuyambi n'ebirala. Mulaba bannaddiini era abamu babinanaagiramu, okujjako abatono be bavuddeyo. Omu ku bakulu b'enzikiriza wano mu ggwanga yagamba nti
tetujja kukkiriza bikolwa bya kigwagwa ebyo byetuwulira mu nsi z'abazungu, byetuwulira mu kanisa, byetuwulira e Roma, kubanga balina n'abasumba be bateekako basaabalabiriza abakulu naye nga bali babisiyaga, naye nga abakulu be babawadde be babakkiriza. Naye wano mu Uganda alhamdulillah bannaddiini bawana abamu bavuddeyo naga nti bekiba kyendakisa kwekutula ku kanisa ezo ennene tujja zeekutulako, tetujja kukkiriza kugwagawaza abantu baffe. Naye bannaddiini abamu basirise, bannaddiini babifunamu ssente, ababisaasaanya balina ssente nnyingi, bawa abantu ssente. Era yensonga lwaki bisaasaanye nnyo. Nabawa omwana w'essomero $5,000, miliyoni 2, omwana wa senior 1, omwana wa primary, kasakiriza ebisiyaga ebyo bitambule. Balina amayumba ga bbeeyi, bagaba ssente, ate nga ssente kyekizibu ky'ensi eno. Kyova olabanga bisaasaana ku supiidi nga bwebirawo. Naye omubaka Muhammad SAW yatugamba nti kasita mulabanga ebintu ebyo nga bisaasaanye, ng'abamu tebakyatana kutya kuweyogerako, agenda nayogera ku leediyo, nze mbikola era nzija bikola era manya nti endwadde zigenda kujja, gegalwadde getulina oba oliawo ne covid bimu ku ebyo nga Allah atubonereza, n'agalwadde agali mu nsi, n'agalwadde abantu abo ge balina mangi abakola ebikolwa ebyo. Agamu ku ndwadde ze balina bavaayo ebyenda, kubanga bakola ekintu ekitaliyo. Ekifo kye bagendamu kya najisi, kiyisa najisi, bo bakyetantala. Kati lwaki twafuna ebizibu? Tebakoma ku ekyo, balwala kookolo wannabaana abakyala. Tebakoma ku ekyo, balwala kansa mu bifo byabwe ebyemabega bye bakozesa. Tebakoma ku ekyo, abamu bazibira ddala nga tasobola kweyamba, ekifo kyayonooneka. Abamu bakutukako n'ebifo byabwe ebyekyama, era abamu bafa n'okufa nga bakola ebikolwa ebyo, bayitirayo ne bafa. Ate era batta n'okutta n'okuwamba bawamba. Buli kikola kyonna ekibi abantu abo bakikola. Nabwe kityo yensonga lwaki tuveeyo ffenna, abazadde, bannabyabufuzi, bannaddiini, abantu balamu, abasuubuzi, ffenna tukwatire wamu, baimaamu, abalevulandi, bamaseeka, ffenna tulwanyise ekintu kino, kubanga ffenna kigenda tukosa. Tuzaala, tulina banyinaffe mu masomero gye bali, mu mitereko gye bali, buli wamu gye bali. Togamba nti tekinkwatako, saawa yonna naawe kijja kukuyoola. Ebibonezo bya Allah babizze oluusi bibuna. Era sahaba omu yabuuza, ya Rasulallah, anuhulaku wa fina salihun, tulizikirizibwa nga muffe mulimu abantu abalungi? Omubaka n'amugamba sallallahu alaihi wasallam, naga naamu ye, idha kasura al-khabath, abakyamu kasita bayitirira, ebibonezo bwe babizze mwenna bibatwaliramu. Abakkiriza mwe Allah n'abawa empeera zammwe, naye wano nga mwenna obulwadde babuze bubatwaliramu. Allah basalawo aleete musisi abatwaliramu mwenna. Tagenda nga asosola omuliro bwe gujja ne gwokya ebifo ebimulya bigwokya, n'abantu abalungi ebintu byabwe bijja. Lwaki? Oluusi balinaanye abakyamu. N'olwekyo tulina kubeera nga ffenna tukwatira wamu, tulwanyise emize gino ginnamutta. Naam, Allah jalla waala mu surati Bakara sura ya 2 aya 222, ويسألونك عن المحيض
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وآية eno mu bufunze nnyo Allah yatugaana okwegatta n'abakyala baffe nga bali mu nsonga. Yakigaana lwaki? Olw'okuba ebizibu ebikirimu. Ekifo kituufu era Allah yakikkiriza, naye essaawa eyo bw'abanga ali mu nsonga kiba kirimu embeera etasaanira ate muntu kikozesa. Allah n'akigaana. Kakati oba Allah yagaana omukyala gwe wawasa okubeera naye ng'ali mu mbeera ze mu nsonga zaabwe za buli mwezi olw'akabi akakirimu n'ebizibu byonaafunamu n'endwadde n'obuwuka, kubanga omusaayi ogwo gubamu obuwuka. Kati ate butya bwogenda mu kifo ekifulumya obukyafu ekitali mu bifo Allah byakkiriza. N'olwekyo Allah yatulabula. Allah n'agamba mu surati Hijr esura ya 15 aya 74, Allah yali atulaga abantu abo nga bye yabazikiriza abantu b'omulembe gwa Nabbi Luutu. Akalo konna yakazikiriza kulya bisiyaga. Ffe olwaleero abantu abamu bamanyi kikiina kya bulijjo. Waliwo yagamba nti waliwo omwana yabadde mwamulabye yagamba nti ewaffe mu ssomero waffe bya bulijjo ebyo, kugamba tebikola na mawulire, batya n'okubyogerako. Be banabyogerako somero bagenda kuliggala, ate bawali baagala ssente. Bonna babikola, somesa babikola, abazadde bamanya abaana babikola. Kakati olwo bagenda byogerako batya, batya n'obyogerako ku parade, kubanga bonna abyogera ne babyogeramu bonna babikola. Gwe nno weetegereze nnyo omwana wo gy'asomera. Ojja kuwoza sitandadi aga sitandadi ago ge gasinze n'okubaamu emize. Essomero erimu lye boogedde wano, agamu ku masomero ge boogera ge ga sitandadi gaba $3.5 naye gajjudde ebisiyaga. Owaayo $5 n'omwana wane bamugiza ebisiyaga ogula sitandadi. Agaffe aga Qur'ani tetugaagala, tegalina sitandadi. Omwana okusoma Allah we n'amutegeera, eyo si sitandadi. Ate ennaku zino biswaza, osanga essomero agaffe aga Qur'ani nga likoze bulungi okusinga naago agasomesa ekimu. Ne Allah agamba faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alayhim hijaratan min sijjid. Allah yali ayogera engeri yazikirizaamu abantu ba Nabbi Luutu. Allah agamba yaddira akabuga nga bw'olaba ka Uganda kano, Allah n'akawanika kwonna waggulu, malayika gye yalagira nemala neyiwa bweti wansi. Kola bino bisiyaga abantu balabanga ebyokusaaga. Ate bwe yamala ayi endala egamba ate n'atonyesa n'amayinja. Si ekyo kyokka baali bamaze okufa, naye n'emirambo olw'okulaga nti ebikolwa bino bibi nnyo, Allah n'atonyesa enkuba nga y'amayinja nekuba emirambo egyo gyonna ne gisiriira. Era olwaleero ebifo ebyo gye biri, abali batambuddeko abatambula musobola bifuna. N'olwaleero bagamba awo awali akaala ako, n'olwaleero tewali kibala kyonna kisobola kusimba, ettaka lyasiriira n'olwaleero. Nabbi Luutu alayhi salatu wassalam mu kitundu ekirala yagamba abasajja abo, nagamba haulai banaati, yagamba bannange mubadde ki? Abawala weebali, abakyala weebali, abaana bange ab'obuwala weebali. Era tegeeza abaana be bazaali eddala, naye ategeeza nga yali nabbi abaana bonna ab'obuwala, abakyala bonna baba bawala be. Abawala amakulu nti abakyala weebali, naye lwaki mubalekawo? Abali ebisiyaga n'ababiwagira, abakyala mwebali,
n'abaami weebali. Kakati amagezi Allah ge yatuwa oba ogakozesezza otya? Era oba weebazizza otya ekyengera ky'amagezi? Nabwekityo pointi eyokubiri, asbabu lintishari fahashati liwat, ezimu ku nsonga ezireeta omuze guno okusaasaana ennyo zezino wammanga. Esooka obwavu, okwagala esente. Olwokuba balina sente abantu boogera bavumbeera. Twebaza pulezidenti waffe owa Uganda yayimirira n'agamba nti ffe temujja kugwagwawaza nsi yaffe, oba sente mulekayo mu abazungu mulekeeyo, temuyinza tugwagwawaza tube nga n'ebisolo bitusinga n'embizi etusinga. N'asayininga etteeka eriwera ab'ebisiyaga n'abalala. Naye abamu bavumbeera lwaki? Biriko sente nyingi, ab'ebisasanya bagaba sente nyingi. Nabwekityo ffenna tulina kukwatira wamu tubeere nga n'olwekyo ensonga esooka ya sente bwavu, naye esente tezikutwa. Esente zireke oleme kusaanyaawo, kwesaanyaawo na kusaanyaawo buli kimu, oba wesaanyizaawo. Kyova olaba nga abamanyi bagamba, hadisi ndala egamba nti man wajattumuhu yaamalu amala qaumi Lut faqtuluhu au faqtulu lfaila walmafula bihi. Endala negamba nti man ata bahimata faqtuluhu faqtulu waqtul bahima au kama kala sallallahu alaihi wasallam. Hadisi egamba nti bwe musanga omuntu akola ebikolwa bino mumutte. Tebagamba abantu ba bulijjo, bagamba bekikwatako. Temugamba nti okubanga abamu tubamanyi, abamu mikwano gyaffe, abamu baganda baffe, abamu banganda zaffe, oyinza okuba bamanyi, tebanakugamba kumutta. Naye bagamba abakulembeze bo be balaba nga kyekisaanira. Baddembe okulaba ekirala, bayinza omumusiba, bayinza omumukuba, bayinza omubuulirira, naye balaba nga aganye. Obusiraamu bugamba tibwe. Lwaki? Kubanga okumutta kiri kalekaleko gyali okusinga okusigala ng'akola ebikolwa bino oba ng'akolwako ebikolwa bino. Okumutta kalekaleko afaaveewo awone ekizibu kino. Kyova olaba nga alinga n'ow'ebisolo. Gwe musanga ng'ali ku kisolo, kyafudde mukazi we, kyakolako ebikolwa ebitaliiyo ebyesiwaza, naye bamutte n'ekisolo bakitte. Ate ekisolo kirina musango, tekirina musango, naye okulaga nti ekijja kulabika bulungi nti ekisolo oligobasse, ekyo kyekibadde kyabadde akosa kyekisolo, kirabika bubi, kyo tekirina musango, naye nakyo kittibwe, okusinga kinasigala nga kiraga ekifaananyi kikyamu. Nolwekyo olwaleero ensi ziri ez'abazungu zetumanyi zakulaakulana eddera zetwegomba, bo bino bintu bya bulijjo, ebisiyaga bya bulijjo, era biri ligo, biri mu mateeka. Ensi z'abazungu nebemba sizimenye, ezisinga obungi zonna ebisiyaga biri mu mateeka, ddembe lya buntu. Obusiraamu alhamdulillah, abasiraamu abaganda bagamba tuwesuneko, naye abasiraamu tuwesuneko lwaki? Tetunnalabayo, so nga social media ereeta buli kamu, tennabaayo imaamu mu nsi yonna gw'osanga ng'ali muzikiti n'abantu bajjudde ng'agatta omusajja n'omusajja, oba omusajja n'omukazi, oba omusajja ne kapa, oba omukyala n'embwa. Naye amadiini gali amalala sigamba nti babikkiriza, naye nga eriyo ababikkiriza era babikola. Omukulu w'eddiini n'ajja mu ssinzizo, n'essinzizo ne lijjula ng'agatta musajja n'omusajja, ng'agatta musajja na mukazi ku mukazi,
ng'agatta mukazi nambwa, ng'agatta musajja ne kapa oba n'ebirala, ng'ali mu ssinzizo nga n'okujjwa lijjudde. Mu busiraamu tekinnabaayo. Ekyo nno kiraga nti twongere okutegeera nti eddiini eno erina empisa ennungi. Tekinnabaayo ng'ani abeera mu muzikiti. Musiraamu ki omujega goyinza okutuuza mu muzikiti ng'ogatta musajja n'omusajja? Teriiyo. Bwe baba abasiraamu ababikola siga teri atabikola, basobola bikola abasiraamu naye babikolera eyo mu nkukutu, naye bali babikolera ddala mu masinzizo. Mubimanyi, abalina social media mubimanyi, gendayo ojja biraba. Mu ssinzizo munadiri najja nga yambadde ne koola n'ayimirira eno n'agatta. Mu busiraamu tetunnafunayo imaamu yenna mujega mu nsi yonna akola ekikolwa ekyo. Obusiraamu bo bwagaana ebisiyaga okuva lwe byaliwo paka lwajjawo ensi eno. Tebulina kukkiriranya, tebulina gaa nti ate omanyi, tebulina kiki. Bugamba nedda, muwase, mufumbirwe. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Nabwekityo agamu ku makuba agabisaasanya musahabatul ashrar. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam الرجل على دين خليله فلينظر من يخالل. رواه أبو داود. Okwatagana n'abakyamu ababikola amasomero gaabwe, balinamu baagenti, balinamu bapromota. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti omuntu abeera ku ddiini ya muganda we, ya mukwano gwe, era bonna abeera nga mikwano gyo beebo, era naawe essaawa yonna ojja kuba bwotyo. Ensonga eyokusatu mu masonga esaasaanya emize gino, almadarisu alkhabitha, amasomero amakyamu agalowooza ku ssente kyokka, agamanya ebikolwa ebyo naye nga tegafaayo. Ne zino scholarship obwavu omanyi butuluma, olulya nti omwana tujja muwa scholarship, omwana tujja muwa ajja kusomera bwereere ng'agenda eyo scholarship, naye manya ti oluusi balinamu maaribu okhura, baba oluusi sigamba bonna, naye wetegereze ani awa omwana wa scholarship, ani akuwa scholarship. Sigamba nti bonna eriyo abalungi, naye baako wetegereza, tomala gebaza. Nabwekityo eddagala ye pointi yaffe yokusa gye tumala nayo, gyetugenda okumaliriza nayo somo gwaffe. Eddagala mulabufu nnyo okulaba nti abantu abo oba bamanyi basula, okutegeeza abekikwatako abovunanyizibwa, oba LC chairman oba poliisi, nti ennyumba eyo esulamu abantu abo bakyamu, kubanga tuba tuzimanyi abawangalira mu bifo ebyo we babeera. Bagaba masomero okutegeeza bekikwatako, be baba abaana b'amasomero, okutegeeza abatica, okutegeeza abawalimu, okutegeeza abakulu, okuwaaba amangu abaana abo abakola ebikolwa ebyo. Ensonga eyokubiri, okwewala okwefaananyiriza abantu abo. Basiba enviiri, gwe omwana wasiba enviiri tofaayo, akola enviiri, asiba enviiri, ayambala nekiresi, golooza mulembe. Ezo sayini zabali. Mwana mutuuze omugambe abo batokola bintu biri, tobafaanana. Oyinza okwagala gwe tobikola naye tobafaanana, naye gwogamba abo mulembe. Nezo nokyo abantu nosanga omwana muwala naye nga afaanagana basajja, ayambala bya kisajja nobuviri talina naki, ambala sepeewo, tolina kumanya na muwala. Bali abakola ebintu ebyo bwe batyo bebakola. Bw'aba muwala ng'ayagala kubanga musajja, yeefaananyiriza basajja. Bw'aba musajja ng'ayagala kubanga mukazi, yeefaananyiriza bakazi. Nolwekyo abantu abo nabo tubagambeko, tubabuulirire nga obudde tebunnaba kuyita. Ensonga endala, okuyigiriza nga misomo nga gino gigende mu maaso, tusomese. Oba tuli muwalimu, buulirira abaana bo, batuuze abantu bo, ffenna twenyigire mu mulimu guno, teguliiko nti tugulekere ono oba tugulekere ono.
nabwe kityo tetuyinza kumaliriza ensonga eno nnene naye nga tusaba Allah atukuume era atutaase. Wano we tuli omuzikiti gwonna mugulaba mwenna abapya abakadde mukimanyi ennyumba ya Allah bweti bwefaanana, n'olwekyo tusaanidde okubeera nga tugirowoozaako nnyo okusinga ennyumba zaffe. Ennyumba zaffe kale oyinza okuba nga eyo teringa eno, naye eriyo abalina ennyumba ng'etemyanga omuntu naye ajja wano n'asaalira wano bya bulijjo. Ennyumba ya Allah jalla waala bw'obanga olina kyolina kiweeyo. Ate tulabira ekintu kimu, waliwo ekintu nga kituufu naye kyatulema okukkiriza ffenna okugamba nti bemba n'emitwalo 2 nempaayo ogumu nensigaza ogumu, gwempaddeyo gwe gwange ennyo okusinga gwensigazza. Tukisomesa tukiwulira naye kyagaana okujja mu bwongo, naye nga bwe kiri ekintu kyowaddeyo kyekikye nnyo okusinga kyosigazza, kubanga ewa Allah teri akolayo fojale nti banazibbayo, kiba kikyo. Nebiri battaka olina poloti 3 nowaayo emu mu busiraamu gyowaddeyo yeyiyo nnyo okusinga zino ezizo zosigazza, byonna bibyo. Naye kubanga eri kugamba ina garanti ewa Allah teri afo jalingayo kujjayo mpeerazo, naye ezo gyosigaza basobola ogikubbako, basobola ogibuzaabuza, basobola okukola ki, naye bati bagibbye. Naye kyowaddeyo ku lwa Allah, n'olwekyo emizikiti guno bannange tuwerekereze, tuweeyo tuguzimbe gugwe, tetugenda kwejjusa kyetuwaayo kyekyaffe ennyo okusinga ebirala. Ne hijja naye weeri, ne umura naye ofiisi naye weeri wano. Tewaye kikutwala walala, lwaki tososowaza kikyo? Oli wawano aye n'ogenda ewalala, toba tomanyi. Sosowaza kikyo, oba ogenda Makka ng'oli wawano yitira wano. Bwe bazaka giwe wano ewammwe wobeera, giwe wosaalira, giwe imaamu wo. Oyo nno omuntu akola bw'atyo abeera amanye ekyokukola. Asosowaza kimukwatako ye nga ye. Tukkirize nti Allah jalla waala eyatutonda atwagala, era tukkirize nti talina kyeyatugaana kujjako nga kitukosa, ate talina kyeyatulagira okujjako nga tukifunamu. Ate era ebintu byeyatugaana bitono nnyo naye byeyatukkiriza bingi nnyo. Obudde bwe yatulagira okumusinza butono nnyo, kyokka obudde bwe yatulekera tukole ebyaffe byetwagala bungi nnyo. Katumaze okusaala kiwedde, waidha kudiyat salatu fantashiru fil ardi, eswala beggwa mugende. Olunaku lwonna olw'ejjuma tulinamu kumpi essaawa ng'emu yokka, ssaawa 24. Allah yatuta tukole ebirala kaseebera ddala nga birungi. Allah jalla waala okutugaana obwenzi, okutugaana ebikolwa bino ebya Sodoma ne Gomora. Sodoma kyali kyalo, bana bazungu be bakita Sodoma ndoozi, naye nga kyali bakita Sadumu ne Amuriya. Bo ne bavunwa mu amanyifu Abaganda tuvunwa mangu Sodoma ne Gomora, naye nga kiri kyali Sadumu, kiri Amuriya, byalo ebyali byefunyiridde mu kukola emize gino mu byali bya Nabbi Luutu alayhi salaatu wassalamu. Allah nabisaanyawo. Naffe Allah tusaanyawo tekiri wala nnyo. Ayinza obutatusaanyawo nti akola nti akayuganda akasitula akawunzike, ayinza obutakola ekyo, naye natusaanyawo mu ngeri endala, oba nasaanyawo gwe mu ngeri Allah gy'aba yagadde. Nabwe kityo Allah jalla waala mbadde mbagamba nti haramu mutono nnyo kyokulabirako mu byokulya byonna, mu bisolo byonna Allah yabitukkiriza tubirye.
yajjamu eki naye omwana adamu lwaki gwe kino kibajjamu gwe kyoyagala oba mulyaza amaanyi embuzi endiga ente ngamiya obumyu ani sekoko enkoko enjibwa byonna ya Allah yabikkiriza najjamu mbizi yokka nekyo haramu mutono nnyo mu byokunywa Allah yatukkiriza byonna tunywe juisi omubisi ogundi obutunda emiyembe agundi emicungwa amazzi ani soda nebikaya bye byonna Coca-Cola piriminda ani najjamu mwenge gokka tugamba olabanga Allah atwagala nnyo ajjamu kimu kyokka ebira byonna n'abireka ate nekyo kyajjemu akijjamu lwa buzibu lwa mutawaana kubanga kijja tukosa kubanga ebisiyaga bitukosa bikosa bikosa bwabikolako bikosa wawangalira bikosa ensi yonna Allah bagana omwenge gukosa obwongo bw'omuntu nakola ebintu nayogera byati aliyogedde nga tatamidde mulaba ne taxi bakola accident esinga bagame esinga guba kutamiira kati Allah buli kyabatuganye abatwagala nnyo abatutaasa bibi kirimu ali natukkiriza Allah natukkiriza okuwasa natukkiriza okubeera n'abakyala baffe banga lyonna wonna okujjako ng'ali mu mbeera ze za buli mwezi n'olwekyo tubeere n'obwesige yatutonda nti yatutonda atwagala atwagaliza birungi tuleme kufuna ndowooza mbi kyala tatwagala talina kyeyatugala kugira nga kibi era nga kitukosa ate tena kyeyatulagira kyonna kujjako nga tukifunamu nagana riba naye ngaomuntu kati omuntu omukulu ategeera tomanyi riba ng'egyatukosezaamu amayumba bagatutte ababa riba okwewola sente gyamagoba interest amayumba bagatutte amataka bagatutte abantu bali mumakomera obufumbo bufudde anti omukyala agala neyewula ne bajja okumunoonya nadduka olusi nasingayo ebintu byomumaka kati Allah tenakyayinza tutugana kintu okujjako nga kirimu akabi wahalla llahu lbaia waharama riba nekyo meseji yange ebadde egamba nti eyatutonda atwagala nnyo buli kyonna kyeyatugaana kutwagala olw'obubi obukirimu kyonna kyeyatulagira tukijjumbire kutwagala olw'emigaso byeyatugaana bitono nnyo mu byokulya mu byokunywa mu nsubuligana mu mbeera zonna byeyatukkiriza bingi nnyo n'olwekyo bwe tunatambula bwe tutyo tujja kubeera nga twesiima ku duniya ne ku akhira inna allaha وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن بعد الخلفاء الراشدين من ابي بكر وعثمان وعلي وسائر الصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصرنا وكتابك وسنه نبيك اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك في امورنا كلها اللهم بارك في بلادنا وبارك في اولادنا وبارك في امرائنا وبارك في رؤسائنا وبارك في اولادنا وذرياتنا اللهم انصرنا من القوم الظالمين اللهم انصرنا من القوم المنافقين اللهم انصرنا من القوم الفاسقين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. GTV for unity and development.